So olw'okuteekamu doketi yennyini ekwatagana n'ebyo yennyini byenkola kyengenda okutandikirako okusookera ddala kuteeka Uganda Human Rights Commission ku nninga ku nsonga y'abantu baffe abaabuzibwawo, abo bali mu makomera nga tebakozesebwa n'abo abakozesebwa mu military courts n'ensonga zonna ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu, okuteeka akakiiko ka palamenti ak'eddembe ly'obuntu ku nninga okunoonyereza ku nsonga zonna ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu, era n'akakiiko akakwasiza ensonga za Chief Secretary Parliament okateeka ku nninga okulaba ensonga z'eddembe ly'obuntu ziweebwa amakulu, era security n'ebitongole byonna ebikozesa emmundu omubi okutulugunya eddembe ly'abannansi okuvayo okulaba nga bitwetondera. N'olwekyo obuvunaanyizibwa ngenda bukola nga nkwataganya wamu ne bannange okusobola okulaba nga tulwanirira bannayuganda n'okuvumirira ebikolwa byonna ebyokutyoboola eddembe ly'obuntu. Sempala Kikozimu Sajjalabene nali mu Parliament ne Honorable Mpuuga emyaka gye namalayo, ate nga twali ffenna mu Democratic Party nga tunavaayo kudda mu National Unity Platform. Of course Mpuuga simudautinga mu capacity ye n'akatono, naye ate era nga bw'omanyi obukulembeze mu ggwanga mu kulaba okwange nti bwaffenna. So bwewabaawo okukyusa siraba buzibu nnyo olw'ensonga nti eggwanga lyaffenna lijja kubeerawo, onajja oli n'agenda, ate ndowooza kiraga n'ekifaananyi kituufu nti National Unity Platform yo eriwo okulaba nti obukulembeze bukyuka mirembe. Era singa President Museveni waakiri singa akyusaako mu NRM ye n'ogamba nti kale NRM naye agiremeddeko ne Uganda agiremeddeko, ati byonna tukyankanya. Naye n'ekirala oyinza okuba omulungi ennyo nga bwe mukakasa nti Mpuuga mulungi, ate osanga kiba kirungi ate omulala najja ate ntulaba enjawulo oba ntulaba obaga nti ebyokanga n'etonnya ntulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Tomanya oyinza okwesanga nga noono naye akoze bulungi obanga takoze bulungi kuba byonna bisoboka, ate tugamba nti wanga ate oli yali asingako. So embeera eyo nze sigiinaako mutawaana n'akatono, naye nga kubanga era abakulu be bamanyi kyebatekokola, kuba singa nabaddeyo osanga nange nandibadde ate osanga ebintu byandibadde birala kuba nandibadde nange nina ebirowoozo byenteekayo. Naye kati olwaleero sirina kirowoozo kiyinza kukyusa ekyo kyennyini kibaddeyo okujjako okugamba nti obukulembeze bwebwo e Uganda. Nze kati lwaliro siri mu Parliament naye era Parliament etambula, ate era neeno gyendi yadde siriyo omulimu gwa regime change, omulimu gwe tuliko ogwa agenda gye tugenda gye tugobere gye twagala ebeerewo mu ggwanga era ngukola, ate wesanga oluusi ngukola n'okusingawo kuba kati ntambula mu ngeri yange ate nga twali angoberera nnyo kubanga siri member wa Parliament n'ennyikiza ekigambo bonna bensobodde. So twongere okusabira bannaffe abalondeddwa nti bajja kukola omulimu ogubasaanidde ogusaanira, ate era tugere okutwala eggwanga mu maaso n'ekibiina kya National Unity Platform kyongere okunywera mu ggwanga. Byanjawulo oba ngisuubiramu ebyenjawulo kubanga nga bwe nkugambye okujjako ng'omuntu amaze okulaga engeri gy'akolamu ebintu ne bwakola ebintu toyinza kugaa nti mulungi oba mubi. Nze naliko ku management committee emu ey'essomero etali Iden College ne abakulu bannannyini ssomero nga batuwadde obukulembeze obwo ne bagaa nti omulimu ogusookerako gwagoba head teacher, ne tubagaa nti bwe tunaba kumanya bwakola mirimu situjja mu mugoba. Katonda yayamba ne bakkiriza naye tugenda okumalako omwaka ng'ate akola bulungi. Kitegeeza nti bali be baali bamukozesa obubi abaali bavuddeko. Kati na kino tusabe busabi Katonda atuyambe ate nabo basobole okukola omulimu ogusaanidde. Kati mukuddamu ekibuuzo kyo tebaba nga tunalaba ngeri gye bakolamu mirimu sisobola kubakyajinga nti banaakola bubi oba banaakola bulungi. Honorable, well, I don't know naye sira lwaki ombuuza ekibuuzo ekyo kubanga bw'abanga Honorable Mpuuga nakiri akikkiriza kitegeeza nti naye ateekwa okuba nga amanyi kyakola. Naye nze njagala okutegeeza kiri kimu, nze kasooka mbeerawo mu bukulembeze bwa munisipaali eno nga nekyalina ggombolola
nali ku district MPG nenzija nembera omwanika emirundi 3 naye ng'emirundi gyonna gye ŋŋenda okuwa kansala nsobola okufuuka omwanika ng'abantu mu constituency baganize nandibadde ssentebe oba nze nandibadde mmeya ne mbaga nti emirimu gye nnina emirala egyange ku bwange n'obuvunaanyizibwa obulala tebujja kumpa waazi kumala kukola kifo kiri bulungi nyizo naye we nnaakwatira era wenja okukola naye ojja kwesanga nti ate buli kimu kyonna ekiri mu munisipaali amalwaliro enguudo amasannyalaze buli kimu kyonna ekireese development okukyusa municipality okugula ekitebe eddwaliro byonna mbadde mu mukono gw'amaanyi nga finance and planning minister so ndowooza nti bwe tuba nga tuli ku agenda engumu buli kifo kibeeremu ow'amaanyi ate kitambule naye okugamba nti bamudimootinze oba tibamudimootinze ensonga si yange kubanga bayiteko kuba balina ensonga zaabwe lwaki bakoze bwe batyo jjukira nti simu gy'oŋŋanda gyabadde mu FDC bannaffe aba FDC abasinga bonna bakoze eki bagudde eri akati tulina okubagiza musajja munnaffe asobole okunywerera ku agenda ffe gyenna gye tuliko era ndowooza simu gy'oŋŋanda wetunaamalirako ekisanja manyi waliwo etteeka eriri mu palamenti nti tosobola kukyusa kibiina okutuusa waliwo ebbanga eggere erituukibwako liba tirinatuuka oyinza okwesanga kati yentandikwaye ey'okudda mu National Unity Platform n'ava mu FDC nebintu bitambula so kinyweza bunyweza kibiina Mpuuga tavudde mu National Unity Platform. National Unity Platform agenda yaayo ekyali mu kulaba nti abantu abo bateebwa era bazuulibwa wa gye bali kati kitegeeza nti bw'aba ng'akyali munda era amaanyi gajja okuba gakyali geegamu singa abadde avuddemu n'agenda ba mu kibiina kirala oba n'agamba nti abitadde oga nti kale so nze ndowooza nti amaanyi g'abadde ataddemu oli wajja okutandikira ate n'Empuuga naye alabe nti awanirira ensonga otherwise sirabamu buzibu n'akatono era ndowooza nti kyongera kunyweza National Unity Platform okulaba nti tusobola okuba nga tukyusa obukulembeze mu mirembe ayina wataba kukyankalana ate era ne tuba nga tukakasa abantu abatulonda nti singa tukwata obuyinza ensonga ezo zonna ez'okukyusa obukulembeze mu ddembe zijja kuba sizirina mutawaana mu National Unity Platform oba mu gavumenti yaffe eddako apparently embeera eno ebaddewo ey'okukyusa obukulembeze obuli mu palamenti n'embeera y'obukulembeze bwonna nga bwe mugiwulidde mu ministries mu shadow government eraga ekifaananyi ti National Unity Platform emanyi kyekola era ndowooza yandibadde kyakulabirako singa NRM omanyi ngenda neŋŋamba bulijjo nti ffe gye tuli aba National Unity Platform oba gyembadde okuseera byonna bagamba nti tuliko opposition naye tuliko opposition nze njagala okubategeeza mu kulaba okwange tutegeerera butegeerezi gavumenti eriko kitegeeza nti kati bwe tuba tugitegeeredde erabire ku ffe naye yennyini munda esobole okulaba nti etandika okukyusa obukulembeze bwayo osanga ebintu bijja kukyuka mu ngeri ndala nnyo nja kuwako ekyokulabirako ekya Chama cha Mapinduzi Tanzania. Chama cha Mapinduzi ekyali mu buyinza akasooka omugenzi President Nyerere agenda naye olaba nti ebintu bitambula bulungi kubanga abakulembeze bajja bakyuka wa buli mukulembeze alina obusobozi bwe ate n'obwagazi ate n'engeri gyakolamu ebintu nga esobola okuyambako ensi eno nakino bwe kiri NRM etandika okuyigira ku ffe bwenebanga terera nesolooza nti ekisobola kubanga yandibadde yakikola dda era ate kubanga tekyagala kubanga bo ekibiina kyabwe bakirabamu muntu omu yekka era Katonda bw'alibanga bwayagadde muntu oyo n'avaawo sumanyi gye baliba era ndowooza kijja kukiwa omukisa mulungi nnyo kubanga National Unity Platform ejja kuba eyingira butereevu.